enkya mukimanyi bulungi eggwanga lyaffe tujja kuba n'akalulu aka president akaba MPs abakyala n'aba MPs ba constituencies. Fenga ebyokwerinda Uganda Police Defence Forces ng'ekolera mu Uganda Police n'ebitongole ebikuumaddembe tujja kulaba nga tunyweza ebyokwerinda mu bitundu byonna, ate naffe tubasaba abeesimbyewo n'abawagizi baabwe okulaba nga bakuuma empisa n'obutebenkevu. Naye ffe otwogera ssaawa zino security eri gulugulu mu ggwanga lyonna. Tujja kukkiriza oyo yenna ayinza kuba nga alina plan z'okutabangula emirembe, tujja kumukkiriza ate ajja kuba nga akwatibwa akolebwako okusinziira ku mateeka g'eggwanga. Naye ebyokwerinda mu ggwanga binywevu, muve waka mugende mukuba akalulu kammwe ate mudde waka, ate mulabe nga mugoberera amateeka aga Electoral Commission, amateeka g'ebitongole ebikuumaddembe n'amateeka aga Uganda Police ebiragiro. Kandi mugezezaako kwogerezeganya n'abeesimbyewo okulanga bantu baabwe babakuumira mu mpisa. Abeesimbyewo bonna baweebwa guidelines eza Electoral Commissioner oba ez'akakiiko ak'ebyobululu, babitegeera bulungi ebikwata ku mpisa n'ennyeyisa mu bululu. Ate tubasaba bagende mu maaso nga bagoberera ebiragiro byabaweebwa akakiiko ak'ebyokulonda. Naye kutwaliza wamu security erugulugulu tujja kulaba nga tuyimbula abawanvu n'abampi okulaba nga tunyweza ebyokwerinda. Naye naffe tubasaba mukuume obuntu bulamu, mukuume empisa ate mukuume obutebenkevu, kubanga akalulu kagenda kujja ate ne kavaawo naye tujja kusigala nga tuli bannayuganda. Kati ebyobululu tebituteeka mu nsobi ate ebyobululu tebitwawula. Yes, agenda kujja n'ayingira tale center yaffe si kizimbe wetuli munda wano wonna district kino ekifo wetuli wano eno tale center yaffe tugenda kubeera na tents za waiting nti bwe banaabawazi bazze constituency eyo nga tetunabajjanaka kugibala tugenda kuyingira mu tale center munda mu hall ogenda kubeera wano mu tent wetunaba tutuuse ku constituency eyo tujja kuyita ojje tutandike nga kuwuli tukubuulire DRA forms tuzifunye mu polling stations zonna then tutandike kusoma nga bwetukkaanya bwetugoberera engeri gye tubalamu bwetumala eyo constituency bafulume endala eyingire bwetuti bwetujja kutambulamu. Abagenda okukola kuwuma buli abantu bakyeraliikiridde bamaze okubangulwa bulungi. Twamaze na leero tubadde tukola kye tuyita mop-up training kulabira ddala nti abagenda kukulira omulimu guno polling stations enkya bamanyi kye bakola. Yes, ekyo tulisuwa nti bajja kukola omulimu. Afana internet yavudde kade nga mugamba omukolera ku internet. Tukolera ku internet. Biometric voter verification machines tiziri ku internet. Zeemalirira. They store their own data. So zigenda kukola na information yaffe fe nga kichoke ebikulonda tumanye engeri gifunamu nga internet yavuddewo. Afana mulimu ebifo ebimu nga bagenda ovuganya ku kyabubaka bangi. Bapipa bonna bagiriddeko oba buli omu eyayiwandiisa ku ballot paper kwali kebeere kya Dondo East 15 ku ballot paper kwebali bonna buli omu eyayiwandiisa ku ballot paper kwali tuzisirinze bulungi enkya bajja kuzitunulamu. Yes, leero tutandika materials kutambula zigenda kusuula mu magombolola gaffe tizigenda kusuula ku office zigenda kusuula mu magombolola gaffe ku makya b'essaawa 11 zigenda kubanga zitandise kutambula kuva ku magombolola kugenda ku polling station b'essaawa 12 buli polling station mu Wakiso egenda kubanga erina materials ez'okulondesa. Wano ku tale center bana bateekeddwa okujjawo era security igenda ku tale center enkya tugenda kukkirizaawo candidate na agent omu. Twagala kwewala omujjuzo tuli ba candidates bangi ate ekifo kyaffe kitono so tuba twetaaga abantu batono munda agenda kuba candidate na appointed agent we gwe bagenda kujja wano ku tale center. Oyo wenna gwe bajjamu naye nga kakonje kwali polling station tugenda kuteekawo ekipande ekigenda kulaga nti omuntu ono timumulonda mu resi bamujjamu. So buli polling station egenda kubeera ne notice confirming to voters nti this person is out of the race. We mumulonda ballot eyo ejja kubeera invalid vote. Sebwa byonna enkya tuliredde nga kakyuka ebyokulonda. Olwaleero twabaddewo ne meeting na security nitukkaanya engeri gye tugenda kutambuza mu mirimu gyaffe enkya kulaba nti buli mulonzi yenna anaabavuddeyo okulonda agenda kulonda.
ebyokukozesebwa biweze nawera sawa 12 bijja kuba bituuse buli polling station yonna mu Wakiso. Ngenda kusaba abalonzi bagenda kujja ncha kulonda tujje tulonde tumaze okulonda tuve ku polling station tukkiriza abalala nabo balonde tugende ewaka tubeere bakakkamu tukuuma obuntu bulamu baisaawa emu buli polling station zonna zigenda kubanga nzigule saawa 10 tujja kugalawo polling station naye abo bonna abana abali mu polling station batuuse ku polling station bali mu line nga tezinawera saawa 10 bagenda kukkirizibwa ne balonda bonna. Afande kuliko abantu beeraliikirira tiisa nti ekyokutiisatiisa ekigenda kuyamba kutwala ggwanga mu maaso kubanga kye tutalina kwerabira nti Uganda yaffe ffenna tugyetaaga oba oli wa kibiina ki oba oli wa ndowooza ki eno Uganda yaffe ffenna ate ekyokutiisatiisa ku kino eky'olunaku olumu tekigenda kutukolera kubanga already security weeri egenda kukuuma emirembe era nga mmalirivu okulaba nga bannayuganda bonna bali mu mirembe bwe obutamatira abo buleme okubeera nga bugenda kutabangula emirembe gya Uganda kubanga Pulezidenti yakikkaatiriza era n'akirambika nti tewali gwagenda kukkiriza kutabangula mirembe gya Uganda. N'olwekyo mbakubiriza abavubuka bange muleme okulimbibwalimbibwa n'okubuzaabuzibwa kubanga ojja kufiirwa ebyandikututte mu maaso ng'oluusi bakututte mu kkomera ekitagenda kuyamba. Okusookera ddala njagala okutwala omukisa guno okwebaza bannayuganda bonna naddala abantu baffe aba NRM abatutte obuvunaanyizibwa ne beetaba mu nkuŋŋaana zonna ze tukoze ate ne beetaba mu kukunga abantu era nga wano we neebaliza ennyo bannayuganda bonna abasobodde okujja ekkololo nga tugunzika era nga tuggalawo enkuŋŋaana zaffe naye wakati mu byonna bassebo ne bannyabo omulimu tegunnaggwa tukyalina olunaku olw'enkya olw'okulonda ng'ennaku z'omwezi 15 mikwano gyange mbakubiriza mwenna mutwale obuvunaanyizibwa bambi bannayuganda okulaba nga muva mayumba mugende mulonde okubanga olunaku olw'enkya lwebisalirawo future ya Uganda era nga nkubiriza mwenna naddala bannanga abakulembeze b'NRM bannange temwerabira obuvunaanyizibwa bwaffe abantu baffe ab'NRM temwerabira obuvunaanyizibwa bwaffe nti omukulu yabakwasa obuvunaanyizibwa n'abeesiga naddala structures zaffe bannaffe ba mobilizers mwenna mukimanyi pulezidenti yatwesiga n'olwekyo mbasaba tuleme okumuyiwa tufube okulaba nga abantu baffe bavaayo mayumba bajje balonde ate bannayuganda mbakubiriza tulonde pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni kuba okukuuma emirembe ate n'okutwala eggwanga lyaffe mu maaso. Amannya Reverend Serwadda John nga nvira Wakiso Myuka senior mobilizer mu Wakiso district. Twebaza Katonda olunaku olwaleero nti tusigazaayo enkya kalulu tukasuula naye banna NRM mwenna mukimanyi nti ensonga enkulu ya kalulu kubanga emirembe gyaffe giri mu kalulu bw'onoosigala eka n'otagenda kulonda emirembe obeera ogitunze so ffe tukimanyi bulungi President Museveni ye nannyini mirembe era yakubiriza emirembe mu ggwanga lyonna so kitegeeza nti okulonda kwaffe nkye kikulu nnyo so mwenna aba Wakiso Myuka abantu bonna aba disitulikiti ebyalo 720 ebikola Wakiso disitulikiti sub-counties 8 ezikola Wakiso disitulikiti parishes ziri mu 162 mwenna tubakubiriza enkya ku makya bayisaawa emu mube ku polling stations musuule akalulu ate mumala okusuula akalulu mwe bannannyini mirembe mulina okukuuma emirembe muddeyo ewaka ate mulinde ebigenda okuba nga binaddako naye tukkiriza nti ensi okukizibu kweri so tubakubiriza enkya mu bukeerezi bwa Nawankya buli muntu agenda asuula akalulu ke. Muyimbwa Christopher ndi defense w'Uganda ku lunaku olw'enkya lwa byafaayo lwa kulonda okulonda si kwe kusoose kulonda kubaddewo naddala okw'emirembe era n'enkya tusuubira olunaku olw'emirembe kubanga abeesimbyewo bonna 8 buli omu bwe yadde awunzika ebigambo bye ebisaba obululu mu batuuze yawunzise n'okoola abatuuze bonna wabeewo emirembe kati bwe baba nga baayegwanyiza entebe ennene eryo lyabadde eddoboozi lyabwe kitegeeza naffe wansi tulina okunyweza ekyo kuba buli muntu asinga okwetaaga so kitegeeza tugenda kulaba okulonda kuba kwa mirembe era abantu babe nga bajaganya obulamu buddemu okutambula abaana baddeyo mu masomero kwegamba tuddeyo mu nnomo mbeera eza bulijjo nga bwe tubadde eggwanga ligende mu maaso.